ku dunia kuno tosobola kulyesingawo. Wakiri osesemanga ogenda okufa nga wagisussaamu. Ate bw'obanga ekyaliyo n'oziba omumwa ogenda okuwulira nga bagamba era aliddeko, mazima yamaze nakulya bw'ati ne yeebaka n'afa. Nti ng'olwo emmere yo gye wabadde oleseeyo esigaddeyo n'omala ogirya, Mungu n'agamba nti kati eyiye weddeyo. Katonda bye yeekola tewaliwo ky'oyinza kusussaamu. Bw'oba olima mwavu okola n'obanga agaggawadde buli muntu n'akutya n'ofa ng'oli mwavu. Bw'oba oliba mugagga oli mugagga oyinza okubeerawo n'ozifuna ng'okuze. Oba wakazifuna. Bw'oba Katonda we yagerekera w'okoma tosussaamu. Bukale kalina abadde akagisitula. Kati we yali abugambye nti ogenda gisitula ogirabeko bakakase nti obadde wagimala. Kati kiringa abolaba abayimbi. Singa gundi akyaliwo ndowooza singa byayimba nedda. Singa awo yakoma. We yali ajja okukoma. Kubanga wakyaliwo abayimbi abaliwo naye bayimba biki. Kitegeeza nti buli omu wa Katonda kye yamutegekera ky'oba nakyo ky'ogenda nakyo. Ekyo mulina kuba bakkiriza. Mulina kubeera bakkiriza. Oba tulina kubeera bakkiriza. Mulina kubanza already ndi mukkiriza. Nze kati seegatta nammwe. Mulina kuba bakkiriza mmwe abatali bakkiriza as per now. Yali mukkiriza. Era kyenva nkugamba ebyo ebyobukkiriza. Ngamba nti Katonda kye yakukolera. Kati nze waliwo abantu badde bakuba essimu awo nga bantiisatiisa bagajje. Ne mbagamba nti nze ebyo byonna Mutonzi yasalawo. Mazima. Nze tolina ky'oyinza kuŋŋamba. Kuba kakati gwa ŋŋamba ebyo ontiisa nja kugira nti nkuvuge nkukole bwe olina emyaka 3. Olina emyaka 25, 28, 35. Ndi mu myaka 7 nga ontiisa leero. Emabega eriyo naye Tonaz Media kwe tuli tweyanzege mwenna abagyekuumirako mwebale nnyo mwebale ddala kusharinga commentinga ate ne musubscribinga ne muteekamu obudde okulaba kibanga buli kitubaweereza. Amanya nga bulijjo Tonaz nga ndi ne kojja waffe kojja Kagatto. Hello. Kabanga kabadde kanene. Kanini. Tusanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa obbasanga. Kiki ng'oli mukakkamu nnyo leero? Si leero nze ndi mukakkamu. Bambi. Nga omuntu ndi mukakkamu. Embeera y'enfuula ow'effujjo. Embeera yinza okufuula oba ekiba kiriwo kyonna okusinziira gwe bw'oba onkutte. Okusinziira ku mbeera eba eriwo. Kwegamba olinga kanawolovu. Bw'obeera kati kirifaanana nga bw'olaba ejjanzi oba enseenene. Mu budde bw'empewo tezibuuka nnyo tekupaapala naye omusana bwe gwaka ne oziraba nga zipaapala. So bw'oba oyagala okumanya okunfunamu ky'onfunamu onnoonya n'onteeka w'oyagala nange ne nkulagako. Buuzaako omulabi wa Tonaz Media. Omulabi wa Tonaz Media sanyusa okuba nti okyali kulinga kuwekumidde no subscribinga no sharinga ate no likinga. Mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mwe mutufuula kye tuli era tubasaba okubanga musigala kwe muli tujja kubanga tubawo ekyo buli kye mulowooza nti mpozzi mwandibadde mwagala okukitegeera n'okukimanya. Erinnya lyange buli omu alimanyi Kojja Ssematimba Ibrahim abasinga bampita Kagatto. Bwetyo weetuli tujja ku dunia kuno tosobola kulyesingawo. Wakiri osesemanga ogenda okufa nga wagisussaamu. Ate bw'obanga ekyaliyo n'oziba omumwa ogenda okuwulira nga bagamba era aliddeko, mazima yamaze nakulya bw'ati ne yeebaka n'afa. Nti ng'olwo emmere yo gye wabadde oleseeyo esigaddeyo n'omala ogirya, Mungu n'agamba nti kati eyiye weddeyo. Katonda bye yeekola tewaliwo ky'oyinza kusussaamu. Bw'oba olima mwavu okola n'obanga agaggawadde buli muntu n'akutya n'ofa ng'oli mwavu. Bw'oba oli mugagga
oyinza okubeerawo n'ozifuna ng'okuze oba wakazifuna bw'oba Katonda we yagerekera w'okoma tosussaamu bukale kalina abadde yakagisitula kati we yali abugambye nti ogenda gisitula ogirabeko bakakase nti obadde wagimala kati kiringa abaolaba abayimbi singa gundi akyaliwo ndowooza singa byayimba nedda singa awo we yakoma we yali ajja okukoma kubanga wakyaliwo abayimbi abaliwo naye bayimba biki kitegeeza nti buli omu wa Katonda kye yamutegekera ky'ova nakyo ky'ogenda nakyo ekyo mulina kuba bakkiriza mulina kubeera bakkiriza oba tulina kubeera bakkiriza mulina kubanza already ndi mukkiriza nze kati seegatta nammwe mulina kuba bakkiriza mmwe abatali bakkiriza as per now ndi mukkiriza era kyenva nkugamba ebyo ebyobukkiriza ngamba nti Katonda kye yakukolera kati nze waliwo abantu badde bakuba essimu awo nga bantiisatiisa bagajeke ne mbagamba nti nze ebyo byonna Mutonzi yasalawo amazima nze tolina kyoyinza kuŋŋamba kuba kakati gwa ŋŋamba ebyo ontiisa nja kugira nti nkuvuge nkukole bwe olina emyaka 3 olina emyaka 25 28 35 ndi mu myaka 7 nga ontiisa leero emabega eriyo nalina byenkola abaaliwo baali tebabiraba gwotegeera okusinga bali abaaliwo emabega yonna oba n'abaliwo kati naye nga bakulu okusinga lwaki bo tebavaayo olowooza n'abakulu abakwenkana we bali naye nga bo bamanyi nti akyayogera kyekituufu nze kyobalaba bwe mba nkola oba njogera soogera kye nnawulira kyolabye kyendabyeko kyokka biri ebisigadde bye sirabyeko nkubuuza bibuuzo nze mu bibuuzo bye nkubuuzizza mwenzija ekituufu kiri nkugamba nti ekyo naliwo kino nakiraba kyesaalaba nkugamba ekyo sikimanyi kiwawulira kyoyagala kukyogera nze ekyo kyempulidde buwulizi eyakiraba gwe njagala walaba ki wamma mbuuliraamu kati nze negamba nti nina omuntu gwe nayogerako naye nga ye yalabako oba yaliwo kyekintu kyenyinza okukuwa okay kojja wange tutandikire wano twalabye mukwano gwo Feeyi era gwe tumanyi nti emirundi esinga obungi nti mutambula wamu tumanyi ye nga ye wayinza kuba waliwo ekyamufumise n'agamba kino kye nina okukola naye bakadaama yabagize nnyo si bakadaama bokka yabaze bakadaama n'abala ab'amabina abakyala abamu ab'eyerusa n'agamba n'abaagala bakadaama mbu basiru ye bw'abalaba ate bw'aba bw'abalaba ye gweoyinza okugamba oli nti tolaba wooti kwegamba nze ndaba wali white gw'olaba green gwe bw'oŋŋamba nti olaba white nga nkugaana nti tolabye white ekyo nakyo tulina okukiteekamu amagezi amazaale naye nze mu byonna kye ndaba nti okubavuma kyekyakoze obubi naye nga ye bw'abalaba kati ffe tuba tulabye nti abavumi ye bw'abalaba it's like nga bw'onaagenda mu kkooti nzijukirako nawulirako gundi incident eyo ng'oli agamba nti omusiraamu yaloopa oli ng'amugamba nti yamugamba nti alinga embizi nyamutwala mu kkooti omusajja n'akalambira n'agamba ne bamubuuza nti ono lwaki wayita omusiraamu embizi ng'okimanyi omusiraamu embizi kibi n'amugamba nti bwemba bwendaba bwafaanana kati mwe muyinza okugamba okuŋŋaana nze bwe mutunulye bweti ndaba mbizi era nakati ndaba embizi yiri wali kati gwoba olaba ng'omulaba muntu nze simanyi nze kiri ekyo kyendaba kati nga tolina bw'oyinza kugamba nti olaba kikyamu kuba buli omu alina bw'alaba endaba y'ebintu naye Katonda naye agezesa olaba omulamuzi bwazibu bwabeeramu anti kati omulamuzi naye gwe totuukagako wantu n'olengera omuntu ndabye nga kojja kagatto wali ng'ate si ye kati ng'oli akukuba nti lwaki olabye nga kojja kagatto nze oyinza bwe mba ndabye ekintu nga ndaba kifaanana kiti kati oli ayinza okulaba akatebe ako nga ye alabanga emmotoka naakugamba nti emmotoka yiiyo ng'omukuba nti lwaki olaba emmotoka naye abatasaana butabika ate gwe alaba agaana entegeera y'oliro gwe tosaana butabika
nawe gwe batosaana butabikanga oli agambye nti owanyi nti kiri omanyi kifaanananga omanyi omuganda yali tulina ebigambo bye tukozesa ebimu mu ngero oluki bagamba nti empaka simanyi zaaki kuwunyako olina gamba nti owayi neeyonoonedde ate n'owakana kati kyokola ng'owunyako ng'omanya nti yeeyonoonedde mulimu byototekwa kuteekamu mpaka kkiriza kubanga akugambye nannyini akugambye kyekintu kyalaba naye nze nabadde ekyo kyosinza biraba byonna kale kagambe bwe yalabye ye ndaba ye naye nze kisanyukidde era kyoludalaba navaayo manyinza abo abaana saagala muntu abavuma saagala muntu abambalira era mubeerera muzibu nnyo namubeeredde muzibu nnyo oba wange obasiwange nze manyi oli ne bwaba wange oba okoze ensobi eba nsobi omanyi kiringa kuba oyo omwana nina omuwabula nti ekyo kyogamba tewali ensonga lwaki olumba abaana abo abaana abo si balungi kulumba kuba ebizibu bye bayitamu n'embeera yonna gye bakoleramu oteeka eggwanga mwe bakolera abantu be bakoleramu essente ze bakolera engeri obuvunaanyizibwa bwe balina bwe baziweereza abaana abazibaweereza ne bazirya n'amabanka gennyini gye bazitereka bamanyi okugira nga asuubira obukadde oba 35 n'asanga 19 nga talina gwatandikira kubuuza kubanga enteekateeka zonna ez'ebintu ebyo abaana bo bacunya nnyo so mpulira bubi nnyo ng'oli akola ki nga bw'onaasanga oli nga ye alwana nnyo bw'awulira nti waliwo omukazi gwe bajooga nga kimuyisa bubi nga tayagalira ddala kujooga bakazi waliwo nga kati mukwano gwange bamuyita Ali Muzungu ye tayagalira ddala kulaba mwana ali mu mbeera mbi olulaba omwana abona kimuyisa bubi kuba obwo bulamu naye abumanyi therefore nange mpulira bubi nnyo kuba nze nange nakolako mirimu nga nina benkolera nga engeri gy'okusasulwamu ezembonyaabonya nnyo mu bantu betukolera so bwe ndaba omuntu ng'oyo akolera mu bugubi bw'atyo n'ensasula ye naki ate oli n'amuwalampa mpulira bubi ndabira ddala nga nze bwe babadde nga bampisa obalaba bakadaama abo si balungi era sijja kukkiriza oli kuvaayo kubavvoola bwe naaba nkyasobola okwogera nga bwe njogera wano kuba buyinza okutya olumu oyo kadaama gwogira nga yakuyamba ffe tetugamba nti tuli bulungi ate tuli bulungi naye tetwagala kulaba muntu ajooga ate bannaffe ate kojja kagatto nze nzikiriza mu mbeera emu oba endala okuyamba si ssente omuntu asobola kuyamba mutima asobola kuyamba mu mbeera emu oba endala anti kyeŋŋamba asobola kutuusa kati ku muntu bambi nawulidde kati nga abaana enamba ya kojja kale mugituwe enamba ya kojja wakiri mutereko airtime biki bwe mbawulira mbalaba mu gundi mu comments naki kale sibalina naye ng'owulira kye bakola ki bagamba nti wakiri kasita bafunye eki kojja kagatto bamuyita na looya waabwe amateeka banaye balooya bajja kunvunaana temumpita looya mumpita bafunye omuwolereza waabwe kubanga ekyalooya looya ayinza okugamba era ekyo si kirungi kweyita that's impersonation siyinza kweyita looya nedda naye bafunye omuwolereza abawolereza oba omuntu ali ku ludda lwabwe oba ayinza obbataatira enamba yange bagimanye eri 0752 40 30 20 0752 4 3 2 enamba yange era yeyo yennyini gy'okubako ng'oyagala akakojja bw'oba oyagala akali akakojja bangi nnyo bali mu mawanga amanyi n'abo bennyini abaakomawo omwami yamuleka wano agamba naye banga lino naye kakati kojja mutwalira akantu ako mugambe nti yamugamba kakati naawe tokkiriza bufumbo buwera kufa obufumbo bulina okuba nga butambula olina okulaba nti ate mukyalawo aba mumativu mu maka naawe wennyini obeere nga omukyalo abulina essanyu nga balo mwetwala so si kubeera nga sasirimu fumbo atawuza n'abamu nga tebanywera oli agenda n'aba nga ayimiridde naye nga teyeetengeredde ayimirira awenyera atambula awenyera nedda ajja kuba nga onkubirako yessimu ajja kuba otereera aleme kugamba nti gundi oyamalira biseera anzanyirako buzanyizi mwejjeemu ebyo byanzanyirako waliwo producer togamba balala gambira ddala wali producer babeera awo nga luyongoyongo jangu obeere nga okugulu kwa trifod ekyekutye ate abantu bambi abali naddala mawanga agali eyo ag'obunnyogovu namwe embeera eyo ebakosa nnyo waliwo gundi gye mbatabulira first class eba mu coffee naye nga first class so
ojja kuba ku simu yange eri gyegambe 0752 40 30 20. Okitegedde oyinza n'oziteeka okwo yonna gy'oba oli ozinteera okwo ne delivery nekolebwako bw'oba oli wala nkubuulira abaagundi kye baleetera n'abamakampuni agaleeta ebintu bye baleetera ago ga express sky ni bwani ago gonna ndowooza oyinza okuba obaddeeyo ng'ogamba akati nze ate binantuukako amanyiwo bitambula biseera bya winter mu mawanga agasinga obungi so mwerwaneko nnyo otwale omuntu bwekuba mukuba mu kitulio kimukubemu oba omukubamu ekkubo bantu bwe bati babagambye muleme kwebuzabuza ate baproducer beebuzaabo kituufu bakimanyi abantu temuddayo kugamba mbu ate tusomere enamba ya kojja yonna gy'oli gomanyamanya yeeyo yabadde agamba okugira ngenda na munnaku nkulu so nandyagadde essimu yange ebeere bize nandyagadde essimu yange ebeere bize abali e Saudi abali e Qatar awoki mawanga gwe babadde bagambye bagire enamba mugire ate bunyogovu kati Dubai awo wonna bunyogovu besides nama secondary countries mawanga ga America nabo buwanga obunanka etandisa obunyogovu ddala bungi abantu bakogga n'okukogga oli neyeenoonya n'anoonya Trona nga takyamulaba agamba nti ogwali gutrona nga kafuuse ka Trona kale okusimu yange kasita nagikuwadde kale bannaye gutrona kafuuse ka Trona ate oluusi onoonya nakanoonye nga kali eyo kagamba nti omanyi akanyonyi bwe kazza ebiweeyo bwekwesebwa nga kabika bwana bwako bannange kale kojja obadde nekyogamba mu butuufu naawe nga olina ekyotayaga nze nange omanyi kyesitayagala kyagala muntu abonyaabonye olaba bamaidi wano nanga mbadde ntambula nga wali nga nchina nga nkyali ku mizigo nga nze nfuluma ne mu nnyumba neŋŋenda nga mpulira maidi alinga oba ekintu ekitagasa abantu abatya basinga obungi ekyo bakyerabira nsaba busabye abantu mwenna abalina abakyala oba abawala ababayambako oba omuntu yenna akuyambako awaka omutwale ng'ekintu ekikulu abantu abo okujja okukola si ggwanga era maidi era si kika kitegeeza nti embeera yereeta omuntu oyo okukola ki nga naawe embeerayo bwe yakutwala okukola omulimu ogwo gwokola muleme kulengeza abaana abo ate nkusaasira nnyo gwe acunya n'obonyabonya n'otulugunya n'ogyonyesa omuntu akufumbira awaka emmere alabirira abaana bo gwe n'ovaawo n'ogenda n'okomawo kawungeezi wabula oluba okudda nga tonakola kintu kyonna n'otuukira kuwe daba nagambye okoli kino toli bakikoze nimwakulemu nti oba mulya buli mmere yange biki bw'oba oyagala emmere yeeyo gy'omuwa gendanga nayo n'essente z'obadde omuwa zisigaze kale oddenganga emirimu giwedde baleme kusirwalira ku baana abo abaana beekuumye baleme ate kwesirwaza na kwebuza magezi abaana n'akulabiririra abaana bo nga naawe wennyini baakulema n'onoonya abalabirira era wooleetera abalabirira kitegeeza baakulema ate omwasamira bwasamizi kuba owulira nti abaana bo basobola beera nabo yooleme kumuleeta muvumiraawo muleme kubonyaabonya bakozi muleme kubonyaabonya bakadaama muleme kubonyaabonya ba maids muleme kubonyaabonya ba house helpers ekyamazima oyinza osanga amuvuma amata g'omwana wange waganywedde mbwa gwe omunyobunyi mutemumatira biki nakujjawa wajja ofaanana otya wali tonyirira naawe oli musiru okuleeta yali tanyirira abeere mu baana be abanyirira akolere naawe anyirira naawe totegeera munzija mu mbeera olw'okubanga mujooga abantu omanyi eyo embeera nagibeeramu era kojja ffene tugiyisemu tugitegedde nti gwe oyinza okuba nga bagitegeera naye nze bantwalako okubeera nga nnyamba omuntu bwe ntyo ate nze baali tebansasula oba kyali ng'oli antute nze oli mukolera bukolezi nga tebansasula kojja taata nze bantwala nange nyagwe nkolera naye lwakyakulumu ne banfulumya ne bandika bwe nga nina okunoonya nga kojja mumanyi kojja munnange obudde buzibye naye mbadde nsaba nedda yingira weebaka okuma kyokola ki kakati nze n'embeerayo nga sisasula sikola ki naye oluvannyuma ennyo ne ŋŋamba naye
uno atanvuma buvumi anjonyisa antulugunya ambogolera abaana betayagala bomugamba ko mwana ngazende mwana natibula nakaba ne bajja ne batandika okuvuma bubinyo ne bakusasambula oba toyagala wano abaana bange sibako ate n'abaana abo bola baba babimanyi akola mukozi kati nze bwe musabira gwe olaba nti abaana bo tebakwatwako batwalire nnyoko bwowulira nti abaana bo toyagala babagambeko gendanga nabo ku mulimu baweeke ogende nabo naate mwe musiruwala nti ate nandibadde njira nti naye nina abaana bw'oba omanyi nti olina abaana nga bwe bakkalubirira noono gw'obalekere bwe bamukalubirira therefore musasule bulungi ate mu budde muleme kulowoozanga nti mujja bakwasizanga nga bakooyeewo abantu abo kye bansoberako bw'oba okugamba nti enkakati mpulira nkooye nandyagadde ŋŋende olwo ng'otandika okuba omubi nakule nze sente zo mbadde sinazifuna n'obeeraawo omwezi mulamba akugamba munejera oba genda kankuwezi kutwala ndizikuweereza gwe nga okukolera saakuweereza nga kuweereze nti nsasula sente najjanga nenkola nga kyo tekisobola lwaki nzo oyagala obenga nakola dda oli nsasula abantu abasinga obungi bebakolera emirimu gyonna kino kigenda eri abantu bebakolera emirimu gyonna muleme kukulengeza abantu abamu oli akoledde omulimu okimanyi nti ddala akukoledde naye okusasula ne kubafuukira ekizibu lwaki otandika okukola omulimu nti njagala kukola kino nga ssente ezinasasula tozirina ebintu ebirala byonna mubiteekamu kapito bw'oba oyagala kukwana mukazi bino bimwonjeera mugenda mukuwunyeera omutwalako auto ssente oba nazo akakojja n'okaweereza ssente n'okafuna lwaki ssente ez'abantu ababakoledde emirimu bwe bamala okukola mugamba nti ate teziriiwo ate temunazifuna abamu nno basinika n'amannyo obawulira ng'ajejemba nti anti bye wakola bali tebannaba kunsasula be twakolera n'obudagama luli musiru nabakiggwe lwaki ozanyira ku bantu mu mirimu mu maanyi gaabwe nze nina kuba kapito wo nti nina kuba nti nkukoledde bakusasula olyoka onsasule mbadde ngamba nti bw'oli otandika omulimu wabeera ne kapito working capital bano bo tebibakwatako abakukoledde basasule mwe mwawukane bw'oli bw'abakolera omulimu tekyetaaga gwe bamala ate kusasula olyoka omusasule omulimu gwe gulina working capital kweyabayi nti olina okukwata ssente z'olina okuba nti osasula abakozi bwe bamala there and then musasule promptly yaleme kubanja gw'ogenda otobe n'emirimu gyo kuba si be baakutuma okwate omulimu ogwo bo bajja kukola kuba bakeera ku makyako bali casual banoonya ssente ya lunaku lwaki obasiruwaza bakola emirimu ogisanga olinga yakola emirimu nakola emirimu ate tebanasasula lindako ali okubuuza gundi lindako ate bino tebajja kugira nga wabulawo kino ate mulekeraawo okukozesa abantu emirimu nga temubawaddeeko ssente waakiri ebitundu 5 ku 100 musirwalira ku bantu bakola emirimu ne mulyoka mubyefuulirako yalinga aggulawo nga takyaggulawo geeti gye wali bw'ogendayo bw'oli omukubira bwe yalinga akkubira amasimu ng'ayagala omukolere ng'akuba buli lunaku buli luvannyuma lwa ssaawa emu bwe wali okola ng'akuba buli lunaku naye bino biggwa ddi obimala ddi ng'ajja buli lunaku otandika okuba essimu nga takyayagala gikwata bwe tukolera emirimu mulekeraawo bw'otaagala kukwata amasimu gaffe ate mulekeraawo n'okulowooza nti bw'ojjayo ssente gw'osalawo nti naye ono kati okumuwa obukadde 3 bwonna bwaki kamuwe emitwalo 4 lwaki ddala okakasa ekintu ssente zaafuna zakukoledde tasaana kufuna ssente ezo n'olwekyo mulekerawo okulengeza abantu n'okubamanyira nadda bwe kikootuka ate ku bakadaama bannanga abakozesa bakadaama mubasasule ssente zaabwe bava wala beewaayo nnyo babakolera ne watabaawo kyojula nga n'emirimu gy'akola ewuwo tayinza gyekolera ewuwe n'ewaabwe awaka gy'amulema okukola naye azze akukoledde buli kimu ate mubamanyiira kojja kadaama ng'ennaku omanyi mukisi ayimirira kuva ku makya paka obudde okuziba nga tatudde okuba ng'awummulamuko ng'alimbye nti mulwadde ate nakyo tebaagala kiwulira abasajja ababakozesa tebaagala kuwulira nti kadaama mulwadde tebakyagala era bw'owooza nti oli mulwadde bayinza okuyambamu eddakiika 3 era okyali mulwadde ne bakubuuza era tosobola kukola kino ng'omugugu gw'engoye guli wali gwakwoza gwakugolola bakadaama ate kukwoza kwosibooza kiri awo kuba abasinga ba mashini abamu si ba mashini waliyo abatalina mashini ate ayinza kwaŋŋanga kutwala mukadaama amukolere nga talina mashini koja kagato gye bali luddawa nabo balina ebyalo nkitegedde balina ebyalo naye ati omuntu ali mu kyalo tayinza kukwepa nka kadaama gw'atasasula miliyoni 1.5 omwezi kati bakadaama obuzibu balina singa otuuka ne bagamba nti
mashini yafunyemu obuzibu ne balaba engoye ng'ozoozeza abagamba naffe amasanzi tujja gakekkereza abawarabu kukiyitibwa amasannyalaze tebalina kye batya kubanga amasannyalaze kiringa gamba nti wala amafuta bo tebabirina tuvola abawarabu eyaka yonna ne bwoba mu byalo yonna waaka tewalinga wane waffe tewali Kampala temuli street eriko mataala Kampala tekuli gwe mulirayo oluguudo gundi nti lwaka nagalabye Masaka anti ngamba Kampala Masaka mulala eri Masaka w'abantu kujjagagata sikutegedde Masaka waki Masaka w'abantu kyovola babo bamanyi nti ekibuga kirina okwaka okuva mu mayiro 10 era okuva mu mayiro 10 ng'ogende Masaka waaka ku buli luguudo lw'oba ovaako kituufu olwo Kampala si w'abantu abantu bajja kubba mu bubbi abajjamu bonna babbira mu bubbi zibagende gye babeera waliwo omwaka financial yaw lebeerawo ne watabawo sente zifulumye zakussa amataala ku nguudo za Kampala naye bagateekako ababbi abo bagateekako nze baŋŋambe nti bagateekako bagabbyeko bubbi n'otambula batibala eyo oyita mu binyiro okuva ewandegeya just mayiro emu okuva ewandegeya okutuuka mu Kampala naye tekuli ttaala ku luguudo Buganda road okuva ewandegeya okutuuka e Kampala tekuli ttaala Lumumba road tekuli ezo zonna enguudo tekuli mataala oyita mu mpuku z'ababbi kubanga n'abasula abasinga mu kololo babba bubbi abasinga kati ndowooza baagala babbe mu nzikiza olaba n'oluguudo oluva ku Kampala road oluva ku Siadi Bare olumanyi yemwe mumanyi enguudo Siadi Bare lwe luguudo oluva ku leeru okwambuka walinga ku Crescent Towers ku round about naye tekuli ttaala Nile Avenue tekuli ttaala oluguudo Parliamentary Avenue you can imagine nga batudde muli abo bola babatuulomo koze emotoka zaabwe zakanya amataala temuva mutaala banti n'oluguudo lumuyitako tekuli ttaala naye mulowooza nti mujja kubeera omwo naye mu bibuga gye mubeera mujja kulaba nammwe ebizibu ebimulimu muteesa naye ekyo temukifaako mukibuusa amaaso mulowooza nti mujja kubeera mu Parliament emyaka gyonna koja kagatu wangi nga tuzze kuba house helper mbwe abakyala bakomplaininga mbu bwe banyirira ennyo era mbwe ekibeera kibayombya mbu bwe banyirira ennyo bababbira abasajja n'abakazi nabo okutegeera kwabaggwamu abakyala batono nnyo abali mu bufumbo abategeera nabo batono era kyova olaba olwokuba tebeesiga kutegeera kwabwe ne baleeta abategeerako okubasinga babalabirira abaami n'abaami kati abakazi abali mu bufumbo okutegeera kwababuuka kwabaddukako ne kubanobako ne kubabulako n'agamba kandeete engeri nze gye sitegeera kandeete ategeeramu akole ku mwana n'amuweereza panti n'amwalira obuliri n'amwoleza engoye n'amugololera essaati n'amugololera empale n'amunoonyeza sokisi n'amukubira engatto n'amuwa caayi n'amuwa juyisi n'amuwa emmere nze nno banyumira ku makya agenda owaye taata wammwe mwali ekyebase mwazukuka omuwa kacaayi n'olaba embadde ewedde emirimu n'akajuyisi ako weekali awo kati ekyo nambadde njaba kukoleesa ekigambo bayinza okinoonya ne kibayisa bubi kuba kuyita ekimongwa kuba ekimongwa ate kibi nnyo naye kankuyite kale emmome mome wadde kibi naye era kirungi emmome ogimanyi sikimanyi kyekyennyanja ekiba kifudde nga kiri ku nnyanja ku mazzi kidda kungulu ku mazzi ne kidda kungulu kati yeyo omuntu oli mu bufumbo naye ate oli ku ofulootingira kungulu kw'obufumbo bakulemye okuba nti olabirira balo ate omuwadde omuntu amulabirira ate oluvannyuma otikka ebinnyombo omukozi yanzibira omusajja if omusajja ng'ava buli lwavaayo alaba buli kikolebwa gwe toliiwo naye nga kikoleddwa bulungi ate ono yakikoze juyisi bamumuwadde nga mulungi muzibu maidi yamukoze caayi amumufumbidde nga mulungi muzibu ono yamukoze ebyembi gwe lwobaddewo ku Sande n'oyagala omumukolere ne bitawoomamu n'akatono lwaki anaasigala ku ggwe embuzi ate nga n'agenda agwa ku mwana oyo lumu n'amulimbalimba n'abuuza abantu banyuma bati nga gwe bulijjo olinga kijjakuzi tomunyumiranga nako na lumu wetwala owosanze nakoyedda nina stress zange nirimu nakoyedda ku mulimu eyo omwana n'amwetegekera nga bw'ati n'amukwatako
togenda kuddayo mulabako n'omusajja tagenda kuddamu kulabawo wano agenda kubala mu nti kati ongasaaki tonyuma gwe bennyini tomunyumira kubanga buli wode nze sagala byakuntawaanya ebyo akugambako eno osumulula grade z'omutwe agambako oli ku WhatsApp yo oba oli ku Facebook oba oli ku TikTok bwagambako kino nze nvaako sagala bintu byakuntamwanya nekoyedera ate ndudde ne mujjaamu ng'ate ono omwana ye jjaamu tamukaluubirira ono omwana n'okumuyita obuyisi nti gonjeeni mwangi dadi yayitabye edda gwobuuza hala mugamba ti leka naawe nze ogirondeka nekoyedde ojja kusigala ng'oyasama bw'otyo mbu abahouse bayidi batutwalidde abakazi abasajja tofumba tomuwa amazzi gakunaaba gonna muwala yagamuwa tomuwa caayi muwala yamuwa tomuwa juisi muwala yamuwa tomukulisaayo maidi amukulisaayo ng'ali afukamire nakutaka n'ajjayo n'ebintu mu mmotoka byabajja nabyo n'abimukwatirako naye gwe bwakusanga ku ssimu bw'oti eddadi kulikayo osinikaaga nnyo bw'omutunuulira butunuulize oti ensaawa gimukwatira mpaka ku kisenge wali n'agimu naye gwe omutunuulira nga embwa bw'etunuulira ssente kyokka era nze sikyasaasira bakazi abo bw'oba toliiwo ensaawa gimutwalira ddala mpaka ku buliri abula na kumwambula mu ngoye kakati gwe ku busiru bwo n'ovaeyo n'olaajana naye ng'ebintu ebyandibadde bikusikiriza balo okusigala ng'akubeerako obutalaba kintu kirala kyonna obisuuliridde ate bwamulaga nti gwe totegeera waleeta ategeera okusinga naye gwe ekyo kyerabira eyo nensonga yakumufumbira mwana n'ekinyeewa n'okifumba nekiwooma kiti muneze nakola n'ejjajja n'ekijanjalo nekyo nekiwooma kiti kati ebyembi we bijjira olaba obusiru bw'omukazi ono oli awaka maidi alwale oba agendeko ewaabwe nga yafiiriddwa omukyala agenda nze ziba nange sirina gafumba omukyala ziwera nno ssaawa nnya kitundu omusajja agenda okudda nze naye sifumbye mpozi tugende tunoonye we tulya n'alaba embwanga eyasama n'agamba nti ono ali ku ki maidi bulijjo yasingira yakola kubiri wano naye na papa nnyo nandibadde nafunamu ono maidi yandinyambi okusinga embwendo anti kakati wakati bw'olwokuba akuze nga gwaleka gasi atamuyamba essaawa ezo omugambo mugende munoonye we munaali emmere olaba omusajja obwongo bwe bukyukiraawo mulimu ebintu byemu Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko ozati oli wakitalo nnyo nze nayize sirina bwa nagira enjala zange sinika ebinnyombo enjala zange zokoleddewo omusajja lwaki tomukolera gye byayagala musirinaga ambadanga amasanda nkwate masanda nawaata ntya ebyo mwogaalira agamwambu simanya ate enjala zange naki ojja kugagaala era nti maidi atutte omusajja kuba omusajja tayinza kulaba muntu amukolera byayagala teriyo ayagala atamuyamba omuntu ayagala muntu alina kyamugattako kati gwe omufiiriza bufiiriza kumusaba kino kiri ewaffe bino ebiki maidi talina kyamusaba ate n'obusente bw'omusasula butono nnyo naye nga buli byakola bisanyusa era biganyula omusajja ono mujja kusigala nga muli awo mutyo nga mukaabatwawa bagamba mbu ba maidi abo babeera babajja kukola kati ngaawazeeyo waka yafiiriddwa bw'aba akomawo bamugamba waayo emirimu gitambula gitya ndi mirungi naye maama nkola nnyo omukyalo oli talina kyakola buli kimu mwana wange nawe oli mukazi okuze aba amugambye eki anti kati kyaba amugamba nti kati noonya ngeri gy'osobola okufunamu w'obeera oleme kukola bw'otyo mu kunoonya w'anaabeera omusajja agenda okukola ensobi abeeko kyamugamba omusajja omuwala ono agenda okulaba ng'agenda okutuuka mu bintu
agenda okufuna emirembe awaka ye kyo wakibalira nga manze emiti namugamba nze nina isagala mami ajja kutegeera atanvuma akole ki wakiri sifuna wenkuteeka awo omuwala agenda kufiirawo agenda kukola emirimu agifiireko omusajja naye alabenga omukazi ono talina kyakola agenda kutandika okulaba nga omukazi tamuyamba si kakukoza kagoye ka mwana si kuzuukusa abaana agenda ku ssomero si buli kimu kyonna omusajja omukyala abuuza mukozi kitegeeza nti omukozi yewo omugaso okusinga omukyala agenda kubeera nga ate baddamu arrogantly bamala gadda mu basajja yalowooza wa kitalo omukozi bwe bamugamba kino owulira enzira mujaddamu yeetoowaza ali hambo mu buli ngeri yonna addamu ng'awa ekitiibwa kyokka ate ng'omukyala ye tawa kitiibwa kyokka ate ng'omukyala yasinga okozesa sente ennyingi ezaki awaka kati omusajja agenda okulowooza mumanyi ebintu abantu ababeera mu maka abategeera balowooza ku bintu bingi abuuza nti omukyala ono mufunamu ki zero mwononerako kyenkana ki naye si zero abamuzaddemu ku baana gwolowooza nti maidi tasobola kuzaala bonna be wazaalamu bonna wabateeka waka ate eriyo ne gw'obatozaddeemu naye ng'ate akuwa ekitiibwa ate akola emirimu bulungi ate akuyamba ng'ate akumanyi nti oli muntu gwe mukama we ate ono alowooza nti olw'okuba yazaala olwo yakimala mukozi yalabirira abaana kati ng'oŋŋamba nti wazaala yabatwala ku ssomero yabazuukusa yabanonayo yabafumbira yabaliisa yabooleza ekisinga okubeera ekizibu maidi ng'alwadde abaana nga banoonya engoye zaabwe ng'ate era okumanya omukazi talina magezi kyekugamba nti baba tebalina amagezi gabanobako ng'omukozi yalina ku magezi okusinga omukyala era kyova olaba abamu mujja kunyiiga naye nga temulina kyakunkola kijja banyiiza kiruma nange nkimanyi byenjogera bimanyi nti bibaluma naye temulina kyakukola kubanga nammwe mwatwoleka nti temulina magezi era omwana ono wadde mulwadde ogenda okuwulira omukazi ng'ajejemba ali eri gira nnoonyeza engoye z'abaana gwe olyokoddeyo mu buliri ffe tulagirira engoye z'abaana gye ziri okumanya oli musiru tosobola na kumanya ngoye z'abaana bo gye ziri gw'olowooza nti olina amagezi n'olowooza nti ate maidi ye musiru akukolera ebyo ate n'omulengeza nnyo n'omuvuma n'omuvoola ate era n'oyagala omuwe busente butono ate nga tobumuwa mu budde nze azanyira ku kadaama ngenda kufa naye bamanyi n'ogenda mu ddwaliro omwana maidi yasitudde omwana atuuse ewa musawo nga mama omwana yani nti yoono yangu ositula omwana tumukuba akayiso musawo nedda oyo gwasinga otegeera akati n'olaba naawe wennyini okumanya totegeera n'omanya nti n'omwana we asinga kutegeera maidi kitegeeza nti maidi yalina ku magezi gwe tolina mbadde nkusaba engeri omusajja ono gye yakuteekamu obwesige ng'alowooza ndi mujja kuba bulungi awaka weetereeze tokkirizanga mukyala nnyabo nkugamba maidi kufumbira balo kyayi kusaavinga balo kyayi kumusukamulira juice tokkirizanga maidi kumusaavinga juice tokkirizanga maidi kusaavinga balo mmere babiwulira bw'aba tawulira alekeyo gasiya ng'agenda nga adda mu kwatwasamira nti maidi yamubbyeko omusajja bamaidi tebeebaka nga batata waka nga tebanabakkomawo bwe busiru bw'abakazi omukyala ali waka mu kisenge yeebase n'omusajja n'atuuka okukonkona maidi n'agenda agula geeti ng'ali mu kino ayambadde ki kano kaasulamu maidi naye ng'alina ebbeere eriringa omutima gw'ennyana litambula liyuga buyuzi liringa birigi kakati odde eri gonna nagago gakugwadda gonna gayiika buyiisi ng'omunanansi mu kaveera naye ate oli ku mwana ategerekeka ayimiridde ate gwocunya agenze gw'oli mu buliri weebase omwana akyali eno omusajja tanadda omuggulira gwe tadda n'alaajanira ku luggi oli eri ogeregeza omwana n'atuula mu ntebe n'alaba firimu aba ali awo ng'eŋŋombe addusa agguddewo mukazi wattu ati kubamu akafaananyi awo mu kuggulawo abaggulawo bw'ati emmotoka emukubamu ettaala omusajja liri mu mmotoka lirengera paka eri ne munaiti lirengeramu ne litengera n'eri ligamba nti nafa dda bannangira daba tabbu ya rabbi omusajja n'alayira ebigambo nga tabimanyi bungi bw'oli eri ogeregeza namunanansi gw'akaveera gukuli mu bifuba gugudde gugaŋŋalamye amabeere ago ge musuukuda nga musajja yeebakanga mulalu
liyise eno ku buliri n'eno oli ajja n'alisindako ebibinga ati litambulukuka lininganga omusa gagwawo gagwe oba tebasobola galabirira nakugayimirizaawo nze ndi kubagwagwa nze sirina kyennyumirwa ate kyenfiirwa n'agulawo geeti n'ayingizawo najja ku motoka n'ajjamu ebintu byonna mu motoka ensawo ya laptop nedda n'agisitula nayo bw'aba agiteeka mu nkwawa bwati akagoye ne keewenjula omusajja n'amira amalusu muganda gw'oli eri olowooza nti okikola oba okikubye ennyo oli mu buliri obunene ennyo omusajja atandika okugamba nti banna omuntu w'obuvunaanyizibwa namuleka bbali nendeetamu ekizeezengere ate bambi omwana ono teyeebaka alina kulya mmere oba ayagala kunywa kacaayi anywa kacaayi oba kajuisi koka olya ng'ali eriiba kaakati omusajja atuuka okwagala okulya omukazi yeebase omwana asaavinga omusajja emmere naye atuula alina okumulinda ategulewo ebintu gwe weebase a responsible housewife weebase omanyi mugenda ne mulowooza nti kuba okola mu bbanka kuba okola simanyi mu department mu kitongole gundi olowooza oli wakitale ekyo ekitongole tekiwasa abakuwasa era balina kubanga bavudde eno n'olwekyo olina okuba nga orespectinga ekitongole kigaba mirimu ate mu busiru bwammwe mugenda ne mulowooza nti omulimu gulina kyegukola gwe gufuga obufumbo wa obufumbo obudde n'ekitiibwa era bawa abuvunaanyizibwa eri obufumbo bwo ne bw'oba ng'okola kyoba ki essaawa z'obufumbo bwo zirowoozeeko nnyo nti kati essaawa zino baze nandibadde mukolera kino baze essaawa zino ajja kudda nga nina kuba wano nga ndi ku kino kyovala n'ebitongole byateekako obudde nti ssaawa 2 ku ssaawa 11 ssaawa 10:45 omukozi w'ekitongole aba afuluma bakimanyi nti olina balo oba muli bafumbo bakusuubira okutuuka ku ssomero at least ssaawa 3 bakwetaaga ku mulimu nga bakusuubira nti olina obuvunaanyizibwa bw'otuukirizaawo okutuuka ku ssaawa nga 2 naye mmwe mudde eno ne mugeregeza kubanga otambula ombigula oli mu kakondo kubanga omwami yakugulira emmotoka nze kakati tubadde mu jjaamu tukole jjaamu olina omubala bw'obanga odda mu bufumbo bw'abalo okulaba nti obufumbo bwammwe tebugootaana olina okubala nti jjaamu ayinza okuntwalira obudde bwe buti ogende okole ku bikwatagana n'obufumbo otherwise omusajja agenda kwawukana naawe nga alaba tomugasa tomuyambye ate omweragirako olw'okuba okola akulekere omulimu gw'oliko n'omulimu gukulema okukola ng'olowooza omusajja eyakukyaye eyakulese gwe wali weesiguliddeko ate ab'okumulimu nga tekuliko asobola kukutwala mu maka ge kukulabirira ng'agenze n'oli gw'obadde ogamba feriya agende ne gwe wali oyita feriya kuba gwe walaga nti yasinga gwe amagezi omusajja wamulaga nti gwe toyina magezi ono gwoleese yalina amagezi agasobola omulabirira agamufumbira caayi agamufumbira emmere agamujjulira agamuwolesa essaati agagigolola agategeka engoye negakuba engatto ku makya zanayambala ne sitookisi n'ozibuuza ki ye panti ya anko nga ziri enjeru nga sikyaziraba embwa eno ebuuza maidi omubuuza panti z'abalobo otakyaziraba okumanya nga muli basiru bazibu mukyala ajana nnyo byembagamba bijja kubaluma bijaabaluma nnyo naye ate nga gwolowooza nti oli wakabi obawulira baasaamirira nze omusajja tanfuga ate kutuukaawo omusajja tagira ati omugwagwa bw'amala ate n'agamba nti at least singa nfunayo omusajja ne munnange kati anti manyi twagenda tukyankalana n'ono bwe twakyankalana kati njagala nfunayo omusajja kuba nina akayumba kange eno naye munnange ennyumba nga temuli musajja nga naawe bw'okimanyi olwo ate bageregeza fa ku balo olabirire okwate bulungi teekayo obuvunaanyizibwa obufumbo bwo buwe ekitiibwa n'omusajja omuwe ekitiibwa okole omukyalo omufumbo byalina okukola muleme ku westernizinga bufumbo bwammwe naddala mmwe abayingira obufumbo kati ababuyingira abamu babuyingira babumanyi era barespectinga obufumbo bwabwe naye waliwo bano ababuwesternizinga nga bawoza omukyala omusajja akola n'omwami akola omwenkanonkano mbulirayo abaaguleeta wano abaaguyimbirira ennyo ombulireyo akyali mu bufumbo bwe ndowooza mmwe kibayisa bubi nga babayise ku mikolo ate ne mugenda ne mutikka agannyo nnyo babayita ng'oli ajaguza emyaka 3 mu bufumbo nga gwe wabumalamu emyezi 8 ne bukulema togendangayo kubanga gwe tobusobola ate tobwagala
ndikojja be bayitanga oli ajaguza myaka 25 gwe bamala myezi 4 nodduka tolinyayo nze sigenda yate mbano nayo kiri kyabafumbo gwali olabye abasembera nga sebafumbo father wayita abanasembera baba baki tebaba bafumbo abatuukiridde kati gwe bwoba totuukiridde kugenda ku mukolo gw'abantu bajaguza myaka 25 oba 5 ne bwe giba 10 kubanga gwe n'emyezi 8 gyakulema okulemalako ekireeta n'obuzibu nti abantu abasinga obungi kwagala nnyo bafumbirwa abasajja kubanga njagala omusajja ayina kino gw'oyagala ye takwagala era ogenda okulaba nga bw'okola ebyo byonna byonna olwakuba gwali omwagala ye ng'afunye gw'ayagala ono gw'oleese nga gw'ayagala omuntu awasa oba afumbirwa omusajja awasa mukazi gw'ayagala ate kojja Kagato nina akantu kenjize mu kino nti omukyala omuwasizza nomuteeka waka n'agamba owaayi bino ebyawano kirabika ebisinga sijja bisobola kandeeta abisobola kitegeeza nti talina magezi ye talina bwongo busobola bikola n'aleeta alina obwongo omukazi yenna yandibadde afumbirwa omusajja amwagala kuba bw'aba ku musajja akwagala ebyo tajja biraba ajja kufuba okulaba nti obeera mu mirembe buli kimu akikutibwa mu budde ate atya n'okufiirwa kati gwe olw'okuba gwe wali ogamba nze njagala musajja mufuda ayina ennyumba ayina emmotoka ayina omulimu ampa ssente atandikire capital ajja kumpadde capital nga gwe njagala bw'oba gwe omwagala mwagale naye ate ye ayina gw'ayagala olwananga nnyo n'ofumbira omusajja akwagala n'abakazi mbalaba ava n'ew'omusajja abadde amwagala n'agenda ew'oyo gw'alowooza nti ye gw'ayagala nebaza abakyala mwenna nga gw'omanyi nti wadde olina maidi waka omusajja wo gw'omwerabirira gwe ebintu ebisigadde ebikwata ku balo gw'obikolako ne bw'oba n'omukozi nga yakola buli kimu mugambe nti emmere y'abaze kyali w'abaze juyisi w'abaze nze mukolako awo ojja kuba okimaze omusajja buli lwalaba nga ebibi ebyo olina omutegekera gw'obikolako nga gwe tomanyi n'akubuuza waliwo essaati yange bweti ne bweti nga tomanyi gyeri ng'ogibuuza mukozi omusajja alabira ddala ezzika eriwedde emirimu n'agamba ndi bane nina geege ate ne geege nakyo manyi kibi ati emputtewutte kirungi emputtewutte atafa zaali naye geege kibi ati anti geege kinakyo aba mwana yafudde egeege aba mwana gwe bazadde ng'afudde kati naaba nga alina omuntu kyalina kizezengeri awaka tomanyi saati ya mwami gyeri tomanyi vesti gyeri panti ozibuuza mukozi sokisi ozibuuza mukozi gundi ettaayi ozibuuza mukozi ebiki obibuuza mukozi gwe kati balo kiki kyomanyi ekiki gyekiri twebaza abakyala nga babitiibwa naye nga bo basalawo nti bw'abeera waka omwami we yamwerabirira bw'abakozi mukomeeri omukyala mu Uganda manyi abakyala aba kayitamu mu Uganda manyi abakyala aba babiri omussenga wange Hajjati Saara Bulumba essenga wange yeyankuza yeyampeerera naye ekikwatagana n'ekintu kyabba tewali kyokwatako ky'omwami we yakyekolerako n'omukyalo mulala mwannyinaze bamuyita Rosemary Senninde oyo muleke Rosemary yategeera kye bayita omwana Senninde ategeera ekiyitibwa omwami yakitegeera n'akiteeka wali nga bwe mbyogera bw'abikola tokwata ku kintu kyabba toyoleza bba saati toyoleza bba kiki engatto yabba togikwatako tokwata ku juyisi we tokwata ku kyayi we tokwata ku mmere ye oyo ye Rosemary Senninde kyokka abadde minisita naye ng'emirimu egy'obwa minisita girawo gikoma n'agamba bunnanga obudde bwa mwami buno budde bwa mwami wange so abantu mulina okumanya obudde abaami bammwe mu respectinga abaami bammwe muwe abaami bammwe ebitiibwa muwe obufumbo bwammwe ebitiibwa mulimu abamu gwe ogenda n'olowooza kakati gwe weebuze mwami Senninde si minisita naye ate mukyala we ki minisita ng'ate omukyala yasinga awa omwami ekitiibwa ate nga mukyala Senninde abadde nga MP ng'omwami si ki si MP
ng'omwami mukyala Senninde abadde ye ssaabakunzi wa NRM mu Uganda naye ate nga omwami ki simu kakati naye olaba ng'ekitiibwa kyamuwa so mubeere mumanye nti ne bw'obanga olina ebintu emirimu egy'ebbeeyi oba ki gitya omwami asigala mwami obufumbo bwe businga obukulu kuba bwe bujja okutamuza ne bw'oliba ate ogenda okubaako woolaga wonna bali kubuuza marital status ogambe nti nze navaayo nga simulabirira oba tosobola kulabirira musajja omu n'atuukiriza otya obuvunaanyizibwa obulala mukyala Senninde nkutumiddeko nnyo nange mwagala nnyo nentumira ne Hajjati Saala Bumba mwebale kwagala kukola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe buli omu mu kiti kye kyakabi nze mbagamba ebintu ebyo nti mukole ebyo si lwakuba nti mbavuma abamu muvayo kisajja ekikala ki nze ne bwona nvuma omanyi teri yayagala kwogera ku mizeeje ate abamu bwe boogera ekintu ne kibeera catchable nga bwe kimukwatako agoyinga emotional n'atandika okulaba nga gwe amuvoola amuvuma amukola ki nze nkubuulidde bw'oba oyagala obikole bw'oba toyagala tobikola kuba sirina kyenfiirwa bw'ova mu bufumbo era sirina kyenfiirwa bw'obubeeramu ne bw'obubeeramu sirina kyenkufunamu gwe bw'omanyi oba oyagala obikola bikole bw'oba toyagala bireke nze nkubuulidde amazima kuba ne Bayibuli egamba nti omusirusiru ne bw'omuteeka mu kinu asigala mpulunguse era bagamba nti bw'ogwe konkona oliggulirwawo era gwe omuntu bw'omugamba ng'ekintu ekituufu n'agaana Bayibuli egamba nti okwatanga ebigere bye bw'oti n'okunkumulamu ettaka eririmu ogamba nti Mukama Katonda nze ogwange ngutuukiriza naye beŋŋambye bwe baba nga tebafuddeeyo ebyo byabwe ettaka eririmu n'olirekawo n'ogenda baali tebaloga bulozi wabula baali bakugezaako kulaga nti kye bakugambye kirowoozeeko olabe bwe kikutwala mu maaso nga tuwunzika teri avuma wabula kubuulirira bannaayo omukyala yenna alina okufa ku bbaawe famire ye togamba bbaawe gwegamba bugambi bba alina okufa ku bba alina okufa ku bba oba olina okufa ku mwami wo abantu bonna gye muli mwefeeyo nnyo okulaba nti abantu bammwe abaagalwa bammwe abaami bammwe obufumbo bwammwe mubutwala ng'ekikulu sigamba nti omukyala yekka bakitwala ng'ekikulu n'omwami buvunaanyizibwa bwo obufumbo bwo butwale ng'ekikulu lema kulowooza nti omukyala yalina okukola byonna byonna buli kimu gwe obuvunaanyizibwa bwo butuukirize n'omwami ng'omwami butuukirize obuvunaanyizibwa bwo n'omukyala atuukirize obuvunaanyizibwa bwe ng'omukyala mu maka mu bufumbo bwe baba balimu bwe muba mulimu oba bwe mwagattibwamu tweyanziza tweyanzege mwe bali kubeera ku mukutu guno kojja Kagatu twabagamba tujja kubanga tujja ndowooza buli wajja omulaba kyaleeta nga kyamaanyi abaami babeereyo nga banyigirizibwa ne bagamba n'omukyalo ono omumeidi raba amuvuma amuvoola naye nga omukyalo omwami bw'ayogerako tabbeze anti omukazi mwagala simanyi mukyala kyova olaba nti abakyala abasinga obungi era babeera waka ng'awoza omwami takyalina maanyi ga kisajja ebyo kubanga omukyala ayombokirako endere kojja tusibule tuve wano abalungi abali ku Tronaz Media mbagaliza kuba bulungi nkimanyi nti kati tuligenda okuddamu okulabagana nga ne Ssekukkulu ewedde oba Christmas mbagaliza Christmas ennungi mbagaliza ebikujjuko bya Ssekukkulu ebirungi era n'okuyingira omwaka omujja ogw'essanyu ogw'emirembe nze kojja Ssematimba Ibrahim Kagatto ndi ku ssimu 0752 saagala siriyagala sirigenda kwagala n'olunaku n'olumu muntu azanyira oba avuma wadde okuvoola bakadaama bange mbeere bulungi mweraba kyembadde mwagala
okumaliza embazi kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijozi, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 7 mu 6. Tronaz Dry Cleaning ebujuuko.